eyatujjira n'eddiini eno ey'obusiraamu, eddiini ey'amazima, yeddiini Allah gye yatuma naye ababaka, yeddiini erimu okwawula Allah mu bw'omu, era nga teriyo ddiini ewa Allah kitiibwa nga ddiini ya busiraamu. Eddiini ey'obusiraamu yekutegeeza omutonzi, yekutegeeza gw'oteekeddwa okusinza alina kufaanana atya. Al Bayan Islamic Preachings. N'olw'ensonga etunywerera ennyo ku ddiini eno ey'obusiraamu, ate n'okusabira ezzadde lyaffe, naddala mu kiseera kino kye tulimu. Ekiseera kino kirimu ebikemo bingi, naye tusabe nnyo Allah atukuumire ku ddiini eno ey'obusiraamu, atuwewulire ku bukendeevu bw'edduniya eno obutuzitowerera buli kiseera, era ndowooza bwe bulesezaawo abantu bangi amaka ne batambula emitala w'amayanja okulaba nga banoonyeza abaana baabwe ekyokulya, abaana baabwe babeere mu future ennungi. Naye future ennungi eri mu kutegeera Allah, future ennungi eri mu muntu kubeera ng'asinza Allah mu bw'omu, so si nti future ennungi muntu kubeera ng'abaana be abalekedde eby'obugagga. Future ennungi kutegeera mutonzi. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanika wa nahshuruhu yawma. Feeyo nnyo obutakuba mabega biragiro bya Allah. Omuntu anoonya edduniya eno okuva ku makya paka bwe bukya, naye ng'ate tafuddeeyo kubeera ng'ategeera Allah. Mulaba baganda baffe abali ebweru buli kiseera contract bazizza obujja, alabe ng'alina kye yeetegekera, alabe ng'alina kye yeekolera, naye contract gy'oba olina okuzza obujja ey'okutegeera Allah. This is Buli kiseera okole tawuba, Al Bayan. buli kiseera obeere ng'olina ky'oyongera ku ddiini yo, buli kiseera obeere ng'olowooza nti Allah bwe musinkana ŋŋenda kunnyonnyola ki. Eyo nno yo future entuufu omuntu gye yalibadde alulunkanira. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako tuli ku kitundu ekigamba abakyala abatakkirizibwa kuwoowebwa mu busiraamu. Abantu abasinga obungi bamala gawoowa, amusaze mu maaso gwe bamulagiridde bawoowa buki. Naddala ennaku zino abantu bawoowa ne undercover, awoowa omukyala n'amutereka eyo undercover, famire temumanyi, amwemanyidde bwogo, ayitayo kawungeezi ne yeeyambula, ayitayo ku wiikendi n'atuuyana. Kati oyo wa undercover gwe wawasa shariya yamukuwa oba ntegerekise, kubanga kati abantu bamala gawasa, tafaayo agoberedde amateeka. Obusiraamu bugamba ki? Yamala gakola ki? Amala gawoowa. Kati tulina okwegendereza shariya abantu be yatulambika okubeera nga tuwoowa. Al Bayan. Nga sinnatuuka ku bantu bano benjagala tumalirize olwaleero, buli muntu yenna awasa teeka eriiso ejjogi ku muntu gw'osembeza mu bulamu bwo. Teeka eriiso ejjogi ku muntu gw'osembeza mu bulamu bwo. Ojja kusembeza omuntu akukaabya amaziga paka lw'oluyingira kabuli. Mulimu omuntu ayinza okukaabya amaziga nga newe muliba mwawukanye ng'omutima yagulekamu ebituli. Wegendereze.
ani gw'osembeza mu bulamu bwo. Weetegereze nnyo ate ogatteko n'okusaala salatul istikhara ey'okwebuuza kwani ku Allah. Omuntu ono gwe njagala okufuula nga lubiriizi lwange, kibumba kyange, anaabeera essanyu lyange oba maziga. Mulimu omuntu ow'omukyala enkeera lwannika n'atandika okukaaba. Al Bayan. Omukyala ne bamuwoowa olunaku lwasembyeyo okufuna essanyu lwe lw'embaga, ng'ebiddiridde maziga na miranga. Kakati ne mubeeramu abantu abakaabira mu kibugunyu, ate okukola ki? Okuswala. Banaagamba batya buli kiseera n'ogafeesa? Society n'ekiraba etya? Al Bayan. N'akafumbirwa n'akawasa kinaawulikika kitya? N'okaaba n'ogafeesa, emirembe ne gikubula awaka, n'obeera ng'otandise kutunula butunuzi nga zolo, naye nga tofunanga ku ssanyu. Kati twegendereze. Ekyokubiri nga tuwoowa, twegendereze nnyo famire we tujja abakyala. Nammwe abakyala mwegendereze nnyo famire abaami gye babazaala. Gw'owakankula oyo weetegereza famire ye, gw'oyagala okuwasa famire yo gimanyi. Famire kikulu, famire kikulu. Naye omuntu n'atuuka n'okuwasa omukyala, n'atuuka n'omumufaako nga tamanyi watandikira ku famire ya muntu. Omukyala n'afumbirwa omusajja nga tamanyi na bafamire ye. Musajja n'amulekera omwana n'amufaako nga tasobola na kumutwala kumuziika waabe wa musajja, wabula okuyaayaana mu basiraamu abannyonnyole nga bwe yasisinkana jamaada ku muzikiti. Famire mu kitwale nga kikulu. Eyo ne yali enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abaatukulembera abalongoofu baatunuuliranga nnyo famire we bawasa. Ani amuzaala, mwana waani, baganda be be baani. Ekirala ojja kuggwa mu famire ng'ebizibu byabwe birala. Ogwe ku bantu bajjula dde ebitambo, abantu baliko emmandwa, abantu ba mizimu, ba masabo. Ntegerekisi, temuwulirayo abantu abali abantu naga nti kati nawulidde awo era akaayi babadde n'omusiraamu abafumbira omuceera agutambuza ku kagaali baamulidde. Ati waliwo ebintu ebyewuunyisa byannaku naye nga byewuunyisa garibu. Bane mukole tawuba, bw'oba oli mu kulya bantu koma kwoyo, toddayo kulya muntu. Weenenye eri Allah, eryo zambi ddene ery'okulya omuntu. Ntegerekisi, weenenye eri Allah nti gwendidde nkomye kwono, sikyazzeeyo. Kakati tomala gawasa, ojja kugwa ku famire ezirina ebizibu bwe bityo. Ofumbirwe, owase, omuntu atandike kukubalamu micomo, naye buli wakutunuulira bw'ati alaba ebibumba byo n'ebyenda byo nga bigwana mu ntamu. Muwase nga mutunuulidde famire, naye osisinkana otya omuntu mu kibuga mu restaurant ne mutandikira awo laavu, n'osinkana omuntu ku kyeyo ne mwewuuwa, naye nga n'abeewaabwe tobamanyi. Laavu n'ekulinnyira eyo ey'akasana k'abawalabu, batuwoowe seeka ono layini era mulwetya nnika, ono layini nnika, babawooyo abugumye, naye nga famire gyaguddemu
yabasezi bamuli asooka tebalina ddiini, musajja gwaguddeko wa mizimu, n'atandika nga omusabisa buli kiro. Tunulire famire nga kiki kikulu. Abaana bo bogenda okuzaala mu mukyalo oyo beetaavu eri famire mwowasa. Omusajja gwogenda okufumbirwa abaana bo beetaavu mu famire y'omusajja gw'ofumbiddwa. Ensonga ezo bbiri muzitwale nga kikulu. Tuli ku bantu abatakkirizibwa kuwasibwa mu busiraamu. Omulundi ogwayita twayogera, era omuntu gwe njagala tutandikireko ye mwana azze ne nnyina mu bufumbo. warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, ye mwana ng'omukyala yajja naye nga si gwe omuzaala, naye oluvannyuma lw'okuwa ow'omukyala oyo, omwana oyo shariya temukuwa, tokkirizibwa kumuwoowa. Era nagamba omulundi ogwayita nti abantu bano abatakkirizibwa kuwasibwa mu shariya bamaharimu, Allah be yatuziyizaako, ate okubakolako ataaka y'okubendako omusango gukola ki? Gugejja. Senga oyenda ku mwannyoko, n'oyenda ku ssengaawo, n'oyenda ku jjajjaawo, oba ku mwana wa mwannyoko, omusango ogwo munene. Kamuntu takkirizibwa kuganza mwana wa mukyala we wadde si gwe omuzaala. Ekyo nno abasajja bangi bakigwamu, era amaka ne gafa olw'omusajja okuganza omwana wa mukyala we. Oluusi omuweeredde n'owoza kimu nti oyagala kujjayo sukulu fiizi zo, ayagala musasula. Olaba bw'ofiirwa n'empeera mu maaso ga Allah, oteekamu ssente wabula ate gwe olina ky'obaza. Kyokka ate ky'obaza shariya yakikukola ki? Yakikugaanadde. Bano y'obusiraamu tebukkiriza kuwasa mwana wa mukyala wo gwazze naye wadde si gwe omuzaala. Bw'otagaa nti ffe tuli bankima ate ono yamuzaala mu bammamba. Shariya tekuwa mwana azze na nnyina kumuwasa. Kasita omala okubeera ne nnyina tokkirizibwa kuwasa mukyalo oyo. Owookubiri, aljamu baina al ukhtaini, omuntu okugatta wakati w'abooluganda ababiri. Shariya tekkiriza, kiri haramu omuntu okuwasa abooluganda ababiri okuggyako ng'omu amaze kufa, nga bwe kyali ku baana ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagabira Uthman ibn Affan abaana be bameka, naye ng'omu amaze kufa. Yamuwa Ruqayya nani ne Zainab. Ruqayya nani ne Zainab. Nabbi yabafumbiza omusajja ayitibwa Uthman ibn Affan, omu ku basahaba baabe ebitiibwa. Kitegeeza nti Uthmani ono yali mulungi eri abaana ba Nabbi, enneeyisa ennungi, naye olwaleero ofumbiza omwana wo ne wejjusa lwaki wamugabayo. Al Bayan Islamic Preachings. Era nga Allah oluusi wabaawukanya, oyinza n'okuwulirako ku buweerero, naye gwe n'otuuka ku levo ng'abasajja bano bwe baali abalungi eri abaana be baawasa, omusajja n'atuuka n'okufiirwa ne beegomba bakuwa omulala. Naye olwaleero gwe njagala weetunulemu ku mukyala gw'olina, senga Allah akwawukanya naye mu famire eyo bakuwaayo omulala, olina recommendation. Bannyazaala baffe tubavuma ne tubalangira, sezaala n'omulangira, kwegaana obeera nga wawasa omwana w'abantu nga ne famire yakweta mwadda olw'empisa ze ki embi. Naye raba Nabbi bw'atuuka ku levo afumbiza Uthmani omwana we asooka afudde, Nabbi n'amuwa omwana owokubiri.
kyali kitegeeza enkola ennungi Uthmani gye yali alina. Buli omu yeekube mu ttooki addala ku saidi eyaffe abasajja nti eyo mu famire gye wawasa senga omukyalo oyo Allah amujjulula bakuwa omulala. Akati obusiraamu tebukkiriza aljamu baina al ukhtain, okugatta wakati w'abooluganda ababiri. Era senga oyagala abooluganda ababiri oba ozizza omusango obeera mu bwenzi, ekyokusatu ogenda kumenyawo oluganda lw'abantu abo, kubanga abajja n'abajja wakati tewabulawo bikola ki bibatateeganya. Kati ate goddidde abooluganda ababiri bootadde mu bufumbo. Abamu kye tukolanga tetubawooye na buwooyi, ate nga n'ekyokubawoowa kiri haramu, ate era n'oganza balamu bo. Ezzambi ebbi. Allah atuganye obbawoowa era atugaana n'okubaagala obwagazi, kubanga ate mu kubaagala kya bulabe. Mulamu wo najja awaka n'otandika omusooberera, oluusi n'omufunisa n'olubuto, amaka ne gakyankalanya. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza bwe yali ayogera mu hadisi, etuziyiza okuyingira eri abakyala. Mwewale nnyo okubeera awali abakyala. Musajja nga abeera nnyo n'abakyala. Basanga eyo mu ntimbe z'omuzikiti omusajja agudde wakati. Nabbi yakiziyiza. Naye basahaba bamuuza ne bamugamba nti ya Rasulallah araaitum alhamu, ate bw'abeera nga mulamu? Nabbi n'agamba nti alhamu mautu, buli mulamu yenna buki butwa, ajja kusuula mu buzibu mulamu. Kati obusiraamu bwaziyiza aljamu baina al ukhtaini, omuntu agatta wakati w'abooluganda ababiri, n'oluganda ono n'owuwa ne muganda we, okuggyako ng'omu amaze kukola ki, amaze kufa. Ekyo Allah yakiharamisa binassi al-Qur'an. Yobulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwa Uthmani omwana we owokubiri, eyasooka yali yamala kukola ki, kufa. Bannange olw'obulabe obukirimu, ekyo kitegerekana butegerekisi hatta n'obubumbe bwaffe omuntu alina amagezi amalamu. Kitegeera butegeezi nti bano abooluganda ababiri okubawasa ngenda kuyambako mu kubeera nga ate oluganda lwabwe lukutuka. Kati obusiraamu bwaziyiza aljamu baina al ukhtain, omuntu agatta wakati w'ab'eŋŋanda ababiri. Ntegerekisi. Wa baina al mar'atu, owokusatu atakkirizibwa kuwoowebwa mu boolwaleero, aljamu baina al mar'atu wa ammatiha, ye musajja agatta wakati w'omukyala ne ssengaawe. Ntegerekisi. Omanyi bassengandoza mutera obbalaba ku mikolo, ajjanga muki, senga ajjanga muki, nga mukyala. Era aga nti ono gwe nnonze omwami waffe bamukomako bukumi, gamba nti ku lwa Zainabu. Naye yaba amanyi mwami waabwe. Waliyo bassenga balamba abatabangula amaka, n'ayagala omwami wa muwala we gwafumbizza, oba n'ayagala omwami w'omwana wa mwannyina, lwe luganda olutuufu. Naye obusiraamu tebukkiriza kugatta senga na mwana wani wa mwannyina. Naye abasiraamu bangi akola ekikolwa ekyo, n'awasa omukyala n'awasa ne ssenga, oba n'ayenda ne ku ssenga. Nalabako ne kadiya emu ku mikutu nga ssenga yatabangula amaka g'omwana wa mwannyina, n'agatabangulira ddala, era omuwala n'avaayo, ssenga n'agayingira, ate nga ye yagaba. Bye bayita bano Abaganda bye bagaba nti ssenga yagabye. Ye yawaayo omwana oyo ne yeegomba omusajja
nayingirawo. Kati obusiraamu tebukkiriza kugatta wakati wa mwana nani ne senga. Senga tafumba mu bufumbo bumu na mwana wa mwannyina okujjako ng'omu asoose kufa. Muwala wo gwe wagabayo bw'aba yafa, ntegerekisi, oba baayawukana olwawukana bainan lutonziriranga, awo okkirizibwa okuwasa senga w'omuki w'omuwala. Naye senga w'omuwala tebamuwasa, tobagatta mu bufumbo butya, bane ndi mu kugatta so si mu kuwasa. Tokkirizibwa kuwoowa senga wa mukyala wo n'obagatta mu bufumbo butya bumu, olw'obulabu obulimu. Mulimu era okutula oluganda, ate era ng'ekyo nakyo Allah yakiziyiza mu Qur'ani ne mu hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetukkirizibwa kuwasa mukyala tenoogattako ne senga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiharamisa. Owokuna, mubatakkirizibwa kuwoowebwa, ntegerekisi, almar'atu almulaana, ye mukyala ng'abadde mufumbo nebba wakati waabwe ne wabeerawo li'an, okukolimirigana. Ono yateebereza munne nti mwenzi, ne bagenda mu maaso ga kaadi ne bakuba ebirayiro, n'agamba nti wallahi nkakasa ku kyenjogera mukazi wange yayenda emirundi 4. Ogwokutaano n'agamba nti wa anna la'nata Allahi alayya, ekikolimo kya Allah kinzikeko bwe mbanga nnimba. Ekyo bwe kimala okubeerawo amaama al-qaadi, mu maaso g'omulamuzi w'obusiraamu ne bakuba ebirayiro, kaadi abantu abo abaawula tebakkirizibwa kuddamu kufumbiraganwa ila qiyami saa, paka ensi lw'erivaawo. Al-Bayan. Newe musigala mu nsaaba kasita omukyala mukubaŋŋana ebirayiro by'okwekolimiraŋŋana. Kyovulaba si kirungi musajja kumala gafulumya kigambo eri mukyala we nti yakoze eki, yayenze. Naye ffe kimu bibiri, omusajja omukyala omusanga ku ssimu n'omuteekako ekigambo ekinene, oli mwenzi. Ng'era bwe kiri ennyo ku bakyala, olwabulwi mu ddalasa n'akuteekako kyepe y'obuki y'obwenzi, oli eyo mu bakazi bo oli mbwenzi. Ku lwabulwi bweru n'akuteekako ekyobwenzi. Ekyo bannaye mulina okyegendereza. Tokasuukirira muntu kigambo ekyo kya bwenzi okuggyako na bujulizi. Naye senga abafumba ababiri beekasukiragana ebigambo ne bagenda mu maaso g'omukulembeze w'obusiraamu ne bakola kye bayita li'an, ne bakuba ebirayiro ebi, n'alayira. Ogwokutaano n'asaba ekibonero obusungu bwa Allah bumukkeko, bw'aba alimba abantu abo tebaddayo kubeera bombi. Oli ne wagamba nti nabadde nimba, nabadde nsaaga, baawulwa. Kati newe basisinkana mu maaso eyo oluvannyuma ly'emyaka 2 ng'ekyo kyaliwo, wadde yaleka abaana ne baleeta omuwalimu abagatte, takkirizibwa kubawoowa. Abo baba bamaze okwawukana ila qiyami saa, paka ku kiyama. Ntegerekisi, mukitegedde ekyo? Tulina okwegendereza. Naye abantu bangi babibeeramu, ne bagenda mu erosi, wallahi mwenzi namukwata amasimu, laba meseji, ne bagalayira. Abamu bajjayo ne Qur'ani, n'alayira eri mukyala we nga bwe yayenze. Olina okuba nga olina abajulizi bameka? 4. Abakakasa nti sula, abakakasa nti jamaada,
abakakasa nti gundi twamusanze mu kikolwa. So si bino bye twegiraagira, musajja aludde bweru, akeereyo okukomawo awaka, era ali mbwenzi, ali mubakyala. Mulimu abakyala abatuuka ku levu ne baswaza abaami baabwe, naga nina omusajja mwenzi, ne bwokwata ekidomola n'okyambaza leesu, ne bwokwata ekidomola n'okisiba sikaati asooka kukikoonako alabe. Muswaza abaami bammwe ate mukyali mu maka gaabwe ne mubateekako ebigambo ebiki ebinene. Si kirungi era si mpisa ya musiraamu ategeera Allah kutemerera munne nti yayenze nga talina buki, talina bujirizi. Naye idha hasala li'an, senga li'an ebeerawo ne bakuba ebirayiro ebyo byenjogedde ebina, alayira naga nti wallahi inni, ndayira Allah bawange mwenzi yayenze. Mirundi eki ogwokuna naga nti wa anna ghadaba Allahi alayya, busungu bwa Allah bunzikeko bwe mba nnimba. Kasita ekyo kimala okuggwa bwe paba, ate bw'atagamba abaana bange, olwo omulamuzi w'obusiraamu abaawula olwawulo oluli abadiya, olw'obutaddayo kubeera mu bufumbo newayita emyaka 3, bw'ataga nti nzirayo kukuza baana badde mbatuwoowe, ayo neka tebaddamu kuwoowesa. Kati omuntu oyo nga bakola leani wakati w'abafumbo ababiri, omukyalo oyo takkirizibwa kuddamu kukola ki? Kuwoowebwa. Ntegerekise. Omulala owokutaano, nikahul muslim al kafir, omusiraamu okuwoowa atali musiraamu. Obusiraamu bwatugaana okuwoowa abatali basiraamu, ne butugaana n'okuwoowesa abatali basiraamu. Binassil Qur'an, wala tunkihu lmushrikin, temuwoowesanga bantu batali basiraamu, bamushiriku. Tuli fena? Wala tankihu lmushrikati, temuwasanga abakyala abatali basiraamu. Mulaba emabegakaawo waaliwo akatambi katambula nnyo ka audio, alabika yali ssenga wa mwana, ng'omusajja ayagala okuwasa mu famire si musiraamu, naye ng'ayagalamu omwana. Omukyala n'amuwa amagezi n'amugaa nti asooka asiramukeyo olunaku lumu, atoole shahada, ajje yeefuula omusiraamu, babawoowe, bw'amala addeyo mu ddiini ye. Hadhihi khiyana, obwo obulyazaamaanya n'obukumpanya. Mutunulire eddiini olwaleero abantu bwe bagitwala ku levu. Ogamba omuntu nti asiramukeyo olunaku ajje bawoowe, yeefuula omuki? Kisookera ddala hadha gish wa khiyana, bukumpanya, gish, bufere ala ddiini. Ate n'obukolera ku ddiini, opanga omusajja mbu yeefuula asiramuse, bwe bamala omuwoowa enkyaddeyo mu bukatuliki. La ilaha illallah. Al-Bayan. Nayagala nnyo okunoonyereza famire y'omukyalo oyo mumutegeere, naye bansindikira eddoboozi n'akweka amannya, naye nga ye pulaani ye. Ekyo nno ng'okiggyeko kwoyo, mulimu bano aboogezi b'emikolo, era we mbanga mutwala abantu aboogerera emikolo, mutwala abantu abalimu eddiini. Mulimu abantu aboogerera emikolo nga tebali mu ddiini. Apanga omusajja atali musiraamu n'amuwerekera mu maka amasiraamu, n'amukakasaako nti musiraamu, n'amuyigiriza batoola batya salaamu, nanga we boogera kino oga astaghfirullah subhanallah. Olutuuka mu ddiiro n'atandika obulaadi, kakati bali ne basuubira nti muki? Kumbe si musiraamu. Abo aboogezi b'emikolo babapanga abamu, n'amwambaza enkofiira, n'apanga awo abamuzaala era n'amusitusa. Tuyise ne taata we ali wano, ye Haji Muwada, atoole ku salaamu, naye n'asituka, assalaamu alaikum, bakulu bannange mbalamusizza. Oyo taata azaala.
wallahi nga gwamutaddeko omusajja mukatuliki agenda muwa omwana w'obusiraamu naye nga bakipanze eno nga n'omwegezi akirimu. Mufune aboogezi nga basiraamu balimu eddiini, gwawerekedde nga ddala awerekera omuntu nga mutuufu. Badde lwaki mukola khiyaana obukumpanya ku ddiini ya Allah? Ebbaasa gye bagenda okuwa erimu sente mmeka ezigula eddiini? Ogenda ziri enkya naye laba abantu bootadde mu kikemo. Ye taata w'omwana oyo bw'amala n'akizuula nti gwe wawerekedde omusajja n'omupanga, ayinza obutakusonyiwa obulamu bwe bwonna. Era olwo omukyala gwe bafumbiza bwe batyo bapanze nti omusajja musiraamu yasiramuka, omukyala kwe yeetegereza nga tebamutayirira n'agaana okwegatta naye, tekindabikira bulungi. Muwala n'agaana, ekiro ne beezooba, n'agaanira ddala. Wallahi bagenda okkizuula ku makyanga omusajja tabadde musiraamu, naye ng'omwogezi yabalimbalimba nti musiraamu. Kye nabagambye mu kusooka, gw'owasa muteekeko eriiso ejjogi gy'ofumbirwa weetegerezeeyo. Tosanga busanzi muntu ku street mu restaurant musisinkana wali, simanyi awo bayitawo batya abantu batera okuŋŋaanira ennyo ku Shoprite, oni batandikirawo mu marriage ku Arena, oni batandikirawo mu marriage. Abamu bazitandikira okwo ku Facebook, simanyi ku Twitter, simanyi ku TikTok, naye nga gwagenda naye tamanyi ddiini ye, amulimbye ndi musiraamu. Mukimanyi bulungi nti omuntu asobola okuteeka profile picture ey'omusiraamu ng'ataddeko bulungi enkofiira n'ekkanzu tugambye abasooka bagaana leka kwogerako kino kibakkiriza. Ekigambo ekyokubiri be bamanyi abalaba nti omukyalo ow'olubuto bamuwoowa. Shafiiya emadhabu g'abashafiiya wa qawlu hanafiya, era n'ekigambo eky'abahanafiya abalaba nti omukyalo ow'olubuto bamuwoowa. Abesemesati bashafiiya ne bamalikiya bali ne bahanafiya abalaba nti olubuto, era shafiiya tuuka n'okugamba nti ow'olubuto awoowebwa era beegatta naye. Ate ye Abu Hanifa abahanafiya ne bagamba nti ow'olubuto bamuwoowa, wabula omuwoowa teweegatta naye. Omuwoowa buwooyi naye ate okwegatta teweegatta paka lwamalokuzaala. Beesembesa obujulizi obumu nga bunafu. Hadiisi zebasinga okwesembesa zirimu ebituli. Tegeresi gabaga nti halaali wajja, haramu bwabeerawo, halaali najja, baga nti Aisha bamubuuza naga nti ate halaali wajja nga ne haramu bwali tukulembeza halaali. Eyo hadiisi abali ababalibamu Al-Bayan. tegeresi biikhtisaarin shadiid, mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu, kila alqawlaini, ebigambo ebyo bibiri nga bitubitunuulidde n'abalere baabyo abamanyi mu kumbeera y'obusiraamu. Ekigambo ekisemberedde amazima omukyala w'olubuto tawoowebwa hatta tawa, amala kuzaala. Al-Bayan Islamic Preachings, brought to you by Mukyala w'olubuto ne bamukola ki? Tegeresi
era omuyizi wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim yalaba nti naawe omukyala olubuto nkola ya kishiriku era nkola ya muntu mwenzi lindo akoleki azaale hatta ne bali abagamba nti awo webateeka ku shartu egamba amala kwenenya kudda eri Allah enenya omulizo kisuubira nti waliyo omulimu osobola okwenyirira ku bizingalo byenaga ati olubuto wadde ebigambo by'abantu bwebiri naye bakoleki tekibakuuza bwezi mu society nakuguwagira nakulaba nga nti ate ekyokwenda batuwola tuwo tegereza ekigambo ekisingako okusemberera eri amazima n'okuluma society yaffe eno lwati abantu abazanyira mubwenzi nakusalindiikira mubwenzi okawo omukyala walukatala omukyala olubuto wakwewunyisa lwamuleta kundika nga atyagala anatera n'okuzaala emyezi 8 njagala amaale obuti omukyala atyagala nasulirira natera okuzaala enkya bulinga abazokka kasaati bano bulijjo bali muki obwenzi bwebakole musitaafu banebakanyinazeera balungi nebaboys charity ababo batera balina babali bafalaawo naye kigambo sikituufu falaawo balina baana naye baboys charity olubanga mwogereza abakyala mubere nesoko mukyala akiro kiretedde ekyo mukimanyi abantu abakyala nebafumbirwa nga bali muto bebasajja okwala kusooka okubazaala alabe kyatwala kifaanana kitya kigambo ekyo kikyala woolukyala nga ali muto kisookera ddala lukenyini olwoyenda ku mukyala tojja kumubaamu nafika bwesigwa womwendera kadalaba naye kenyini tajja kubaamu nafika ajja kumanya nti oli muki osobola okwendako tikugumikiziganeesibaebagende babawo leke kwesika muki mu buzibu ekirala kyenjagala okusembyayo ku nsonga ezo naddala abasajja mwewale nnyo ekigambo kyokukwata mwewale nnyo ekigambo kyokukwata abakyala ezambi ebirebe mulimu abasajja nga bakwasi b'abakyala abamu babakwata nga bali kirindi obuvubuka 3 gali awo galigaalyaga tegategerekeka n'okusaala tegasaala negavumbikiriza omwana omuwala negavumbuka bonna ne bamubeeramu kirindi akazi katuba kalekedde olubuto olwasi nekagundagunda n'olubuto tekamanyi nanyini kyokka omusajja akwogereza akalengedde ebikasobera kyekivaamu abamu n'okujja n'embuto mu bufumbo bwa halaali n'alukusiba yakwatibwa ebisajja abamu nga banganda be bakwata abaana mwana agenda okuwummula oli n'amweyambisa n'amusendasenda ate ebiseera ebisinga obungi abazadde abakyala bakimanya ti omwana ayogerezebwa bulungi ali luki nambula negenda sirina wejja kufeesinga taatawo nti wasoma genda omwana najja ku fumbo n'olubuto olutali lwayo n'azaalira ku bbanga ettono olwo nalindabyeko eyazaalira ku myezi 4 nga yakafumbiro baawe yalina ku mulimu baagamba baatumiza sitole olubuto baalusiba ekyebaikusiba abaganda balina kyebaikine balusiba tibalusiba abambi onayegereza atabimanyiye mukyala wasoose okuwasambula sajja yekuma nonaddiini baa n'akoka mukyala bwati baba akayita emyezi 4 alina ku mulimu
lwakutesi mukyala wali kutwalira zati nasika yezena yegatta abakonaye tamulaba ennimi etaliye kibi nnyo okulima olulimi lwolima nga sirwo ogenda olutuuseeyo nti wolimye nno olimi wa neiba olina kulima eri tegeresi kibi ate nga ababikola mu abatudde mu mizikiti funisa abaana mbuto ogereza omuwala oyagala kusooka kumulozaako nomufunisa olubuto nomulekaawo fe abaali muwoye wuuyo abundabunda n'embuto omwana nomufiiriza jasi nomuyingiza mu bufumbo obulimu shakka otuufu si butuufu nikatuufu si ntuufu nuyo amanyi binogera tegeresi ti abakyala maleke bumiikiriza oba oyagala okubeera bamukyala ng'owo okasita okusimba boti ennimye n'empisa woowe muwama ali Al Bayan. tegeresi nammwe abawala mwekuume mubeeremu n'ensa sigaze ekitiibwa kya Mawanga kyeyabawa niye omusajja n'akwambula n'atuuka n'okwambulira ku vidiyo call atwala ki faanana bwatu mungu tumwebaza eyatuuka okuwasanga emitimbagano neteginalakuti n'owasa ku mukyala alimuko okusa naye ennaku zino n'akuweereza ekifuba n'akizibisa bwati yogereza musosongule ate naaba mu baana b'abantu baseeka olufamire ezitegeerekeka tegeresi musajja abamukolemu musaba abakyala ebitundu ebyensi Al Bayan Islamic Preachings, brought to you by otunuulira muki munguwakuzi b'amaaso yingiza lyengeza erezakondaerezakonda bame nekakazi katume kasitama nekawole sefe tuli ku mulembe mukyala mungu atuumutegeera tutuuse gyali nawe atusiima omuntu ogenda okusitama neyeteekayo esimu neyekwata n'aweereza tulina kizitowa gwoweereza omumanyi gwobooleza enkyalo kukyankalana nakiteeka ku status nateekako nerinnya banaye mumbeisa abaana abawala naddala emitimbagabiri n'amasimu gabaleme tukozesa ki solini tuleme kuweebuka mu maaso ga Allah tuleme kuweebuka kubanga tweswaza nnyo ne twemala era ffe tusinze okwebuuzinza fami zaffe abaali tubasinza ne batulaga ge baali baddemu engomba babiraba tebatabakutwala abiraba alaye kusiba enjagala n'aleka biraba bulamu kale This is Al Bayan.